Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi bassebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo obulamu ennaku zino tebuwooma, naye twebaza Katonda oyo akyatukuumye nga tukyali balamu. Osobeddwa, weeraliikirira obulwadde bwakuzimba kaakayumba. Mukwano gwange, taata wange, maama wange, jjajja wange, Katonda kyekiddukira era ye mubeezi yekka atabulawo mu kulaba ennaku. Nkusaba tomuggyako amaaso kubanga ye ansa ya buli kimu. Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogwokuna 2026 era olunaku lwa kiwummulo, sabbiiti ya Mukama entukuvu. Kale nga bulijjo sabbiiti makya nze Rita Nola Walungama mbamba tuusaako omulimu gw'enjiri missionary report nga we guba gutambudde eyo mu nsi gye tutatuuka. Ne sabbiiti ya leero omulimu guvudde mu DRC, Democratic Republic of Congo. Kimanyiddwa bulungi nti mu nsi ya DRC y'ensi ekyakutte ekyokubuli mu bunene mu Africa. Ate DRC eno eweza amawanga 200,000 ng'agamu ku go agamanyiddwa mwe muli Abalumba, mwe muli Abakongo, ne mubeeramu n'Abamungo n'amalala mangi, naye ago ge gakyakutte akati okubeera n'abantu abangi. Omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba okunoonya amazima amalongoofu, nga n'omulimu guno gukwata ku mukyala Sophie. Omuwandiisi asoose n'atunnyonnyola erinnya Sophie kye litegeeza. Erinnya Sophie kitegeeza obulongoofu nga kino kiri mu lulimi Oluswayiri. Kale omukyala ono Sophie alina erinnya ery'obulongoofu, timunnange naye yali ayagalanga nnyo ebirowoozo ebirongoofu, ng'era nga Sophie ayagala nnyo okwogera ebigambo ebirongoofu, yali ayagala nnyo okukola mu ngeri ennongoofu, nga nako n'ataddeko n'okuyimba ennyimba ennongoofu. Sophie olw'okuba yali ayagala nnyo okuyimba ennyimba, kino kyamutambuza nnyo mu makanisa ng'akikola okutendereza Katonda, ng'agenda mu buli makanisa n'ayimbira Mukama. Sophie agamba nti bannange yayimba naye ekintu kye yazuula waliwo ekyamutabula, engeri abantu gye basinzaamu nga baleekanira waggulu nga boogera ennimi ez'enjawulo. Kino kyamutabula era agamba obutawulira bulungi bwe yawuliranga mu kusinza nga batuuse batandise okutendereza bali mu kusaba ebintu nga buvuyo, yatandika okulekerawo obutagendanga mu ssinzizo lyonna kubanga yagalabanga tegaali na mazima malongoofu. Kye yakola bwadda awaka nga tagenzenga kusinza, yasabanga Katonda azuule ekkanisa entuufu ey'amazima amalongoofu. Kino teyakikoowa okuyimba newankubadde yasigala ayimba, naye yasabanga Katonda okumulaga ekkanisa entuufu ey'amazima amalongoofu. Sophie agamba yagezaako okukyusa n'avaako ku makanisa ago ge yali agendamu n'agendako ku malala, naye era bwe yatuukangayo ekyamutwalangayo kuyimba, era agamba teyamatira engeri gye yasangangamu gye basinza, yaddamu n'asigala awaka. Agamba bw'asigala awaka, ekirala kye yakola mu kifo ky'okugendanga ku makanisa, yateekangako YouTube n'afunangayo ku bubaka obw'enjawulo. Naye agamba olunaku lumu yagwa ku bubaka Samoni nga eyogera ku kanisa eyasigalawo, the Remnant Church. Sophie agamba omubuulizi yategeeza bulungi nnyo ekkanisa eyasigalawo nga ye kanisa eya Seventh Day Adventist Church. Kokuba agamba ali tagiwulirangako. Agamba omubuulizi ono eyabuulira yategeeza nti kanisa ya Seventh Day Adventist y'eddiini yokka ekuuma ekigambo kya Katonda mu bujjuvu. Okusinziira ku bubaka Sophie bwe yawuliriza okuyita ku mutimbagano, agamba bwamukwatako
era wano ne yeebuuza nyinza ntya okusisinkana ekkanisa eno ng'asobeddwa gy'ayinza ogisisinkana obwongo bwamujjira ne bumugamba nti gendako ku Facebook otresinge ekkanisa eno oyinza ogifuna era bw'atyo n'alumbagana Facebook ti ng'atuuseeyo yateekamu ekigambo Seventh Day Adventist Church ng'akitaddemu bw'atyo kyamuleeta eri omuntu kyamuconnectinga ku muntu omusajja gwe yali tamanyi nako gwatalabanga nako naye agenda okukizuula bwe banyumya munnange nga y'omu ku ba Seventh Day mu Advent. Sofia agamba yasanyuka era omusajja ono kye yakola n'agamba Sofia ti Sabbiiti yali eddako yali amuyise ajje ku kkanisa yaabwe basinze naye. Amawulire gano Sofia teyagagaana, yakwatirawo olugendo Sabbiiti bwe yatuuka n'agenda omwami gye yali amulagiridde. Sofia agamba ng'atuuse ku kkanisa gye baamulagirira yasooka n'alaba engeri gye basinzaamu nga yanjawulo nnyo. Ekikwata ku kuleekaana teyakirabayo n'engeri gye baali babuuliramu mu kkanisa yali tagirabangako, Sofia bw'agamba. Era mangu munda ye n'atandika okulowooza ti mazima kino kyekifo bulijjo kye njagala okubeeramu. Ng'ali mu kusiima yalaba ebirala. Yalaba Sabbath school classes for children and teens. Kino yali akiyaayaanira anti ng'ayina abaana be bo tebasinza. Kino nakyo kyamusanyusa. Sofia agamba mu mazima ye yali Sabbiiti gye yasooka okugenda okusinzaako ku lunaku olw'omukaaga Sabbiiti. Ab'ekkanisa bwe baamanya gye yali avudde baamutegeeza nti n'okumpi w'abeera waaliwo ekkanisa ya Seventh Day Adventist. Kale baali bamulagirira nti naye asobola ogendanga n'agenda eyo n'asinza. Era Sabbiiti eyaddako Sofia agamba teyasobwa kugenda ku kkanisa, yaginoonya n'agiraba nti ng'atuuseeyo yasanga abakkanisa bateekateeka olukuŋŋaana lw'enjiri olwalina okumala ennaku 35. Sofia agamba kino kyamusanyusa era agamba ennaku 35 talina lunaku lwonna lwe yasubwa nga tagenze kuwuliriza kigambo ekyo ekikwata ku Katonda. Agamba nti mu bubaka bwe yawuliriza yalabira ddala nga omubuulizi obubaka yali abutegekedde ye yekka. Era muli ne yeegamba munda nti kale mazima singa najja dda wano yalabanga Katonda azzeemu okusaba kwe. Bananga amiina. Amawulire amalungi nti ku nkomerero y'olukuŋŋaano effort ng'ewedde bannange Sophie yakkiriza n'abatizibwa ne yeegatta ku kkanisa ya Mukama waffe. Tugamba tutya? Sophie agamba nti ng'amaze okubatizibwa amawulire gaatuuka ku mwami oli gwe yasooka okuconnectinga ku mutimbagano gwa Facebook. Bannange omwami yategeera nti Sophie abatizibwa bannange nti omwami yasanyuka nga wobeera gw'okola ki. Wenjogerera bino leero Sophie akyayagala ebintu bibiri: okulowooza ebirongoofu, okwogera ebigambo ebirongoofu, okuyimba kyo kirabo Katonda yakimuwa. Era buli Sabbiiti ayimba mu makanisa ga SDA ag'enjawulo. Sophie yeebaza Katonda eyakozesa midiya ebyempuliziganya okumuleeta eri amazima amalongoofu. Yeebaza bwebaza Katonda. Agamba nti bino byonna byabaawo lwakuba yalaba obubaka ku mutimbagano. N'olw'ensonga eyo ezimu ku pulojekiti ezigenda okuyambibwa mu kkoota yaffe eno ey'okubiri gye tulimu baagala okuteekawo ekifo ekipya eky'ebyamawulire nga kino kigenda kubaamu Hope Channel, Adventist World Radio. Baagala bateekewo ekifo ky'okubuulira enjiri ku mukutu nga internet. Baagala bateekewo n'ekifo abantu we banaakubira amasimu nga bakozesa olulimi Olufalansa kubanga lwe lusinga okukozesebwa mu Kinshasa. Omuwandiisi agamba senga pulojekiti zino zitandikibwawo abantu bangi mu Kinshasa Sophie mwabeera n'ensi zonna ezikozesebwa Olufalansa bajja kuyitibwa okuyiga amazima ga Katonda amalongoofu. Tugamba tutya? Kale nange wenkugambira olinda ki ow'omukwano Sabbiiti eyaleero tandika okuteekamu awo ku baasaayo awali 13th birthday wamma gwe okwetwe neegenda okuggwako ng'okoze kinene ku pulojekiti ezo ezigenda okukolebwa mu DRC ng'okoze ng'omuminsani koota eno.
njagala kwebaza webali kuwaayo n'omutima omugabi nkwagaliza sabiti ennungi.